guno omuggo gwe gujjayo abafu. Guno omuggo gusobola okubanjiza omuntu eyakunyaga, tugusindika ne gugenda. Guno omuggo gukola bintu bingi kunyonyola abantu, gukola bintu bingi. Buli kizibu ekiganye omuggo guno kigukola, tewali kigaana. Simanyi taata wange omuzimu bagusiba, okitegedde. Simanya nti no ate nze njagala kufuna kinne kino. Omukulu ono buli luvannyuma lwa mwezi gumu omukulu ono alina byanywa bya mirundi 2. Omukulu ono yambeezaawo. Omukulu ono abeera ku dashboard wano maaso. Simanya nti no nze nyina gwe nkolera, simanya nti no nyina gwe nakolera yanyaga. Nze tebanyaga, ewange tebanyaga. Ewange omukyala toyenda. Buli kimu kyenjagala kuno kitumirako. Nowe njagala okusuula ku accident nsobola. Guno gwe mutwe, guno gwe mukira, si guno gwa bulijjo. Okitegedde. Omukulu ono akola bintu bingi. Talemererwa. Kyova olaba nange tewali mufande mmerera. Okitegedde. Tewali mufande mmerera. Abalala bajja ne bakola ki ne bibalema biki ne bakubira essimu. Waliwo yankubirako awo simu, simanyi nti no simanya entebe eyo saidi ze entebe road. Simanyi taata we bamutemyetemye mu nyumba ne bamutta, naye kirabika muganda wange yali mu nsonga zino. Tetumanyi, tuli wano ku mochare bankubira. Okitegedde. Nze mu Uganda muno najja kukola omulimu gumu ogukwatagana ku mizimu. Kati nyina okubanga nange kenyini ndi muzimu, nyina okubanga ndi dayad. Okitegedde. Kyolaba nze bwe nkolera omuntu ansasula, nobwe nkolera bbanja aba ansasula. Simanyi nti nyina gwe mmanja ku ddiiru ki. Ebyo mubigambanga abalala naye si kunze. Nze wange nkola omulimu gumu ng'amanyi nti guno ngukoze, nowe nsigala nga nkubanja, nowe ngenda nga sina namba yo, ojja kunnoonya. Ojja kuba oli awo, ojja kulaba omukulu ng'ali mu nnyumba. Twali ku Bati Valley. Abaali bampulirako ku Bukedde Radio, abampulirizanga nnyo ku Bukedde Radio ne mujja ku Bati Valley ne mundaba ku olwo lunaku. Omuggo guno nagujja nago ne mbagamba omuntu yenna bw'obanga oli eyo nga muntu oyafa mu nfa etategerekeka, ku olwo lunaku ogenda kumulaba live oyogere naye omubuuze kye kyamutta. Omulenzi yava Embalala. Yali alina abaganda be 2 baafa ne babaleetera envu ne bagamba nti bajjira mu mmotoka. Omulenzi oyo yayogerako yalabako ku muganda w'omu ng'akutte guno omuggo. Yamulaba nga tuli ku Bati Valley. Ate bwe twali ku Bati Valley ne mbagamba mu January awo waliwo ekigenda ku happeninga. Bw'obanga owakanamu buuza Sonko owa Bukedde Radio. Ne mbagamba mulindeeko. Ne mbagamba ate omwaka 2027 nga gugenda kugwako. Ne nkibagamba ekyali mu January abaaliyo mu Bati Valley mwakirabye era mwakitegedde. Kakati oyo omuvubuka bwe yalaba ku muganda we yamulabira kuno. Ngamba kumwe abaali ku Bati Valley. Nego bw'oba tewaliyo tojja bitegeera era tojja bimanya. Nenjagala abaali ku Bati Valley
bambulire guno omugo gusobola okujjayo omuntu we yafa ni mukuleetera awo n'omulaba n'onyumya naye bulungi nnyo n'onyumya naye n'omubuuza ebibuuzo by'obuuza n'addamu n'abula kati enze origino Kalippiro ewange nze siina kintu kindemerera ate nekyewunyisa muna abantu bambalanga omusawo Muganda naye sibangako omusawo Muganda siri musawo nyina ekyokulwanyisa kimu kinu kyokka bwe kiti siri musawo ekyokulwanyisa kimu kikino okitegedde kakati abakyala kati kambabuulire kino gwayagala kwogera nange enamba yange y'essimu eri 0700336595 mu video zange enamba zange kweziri tuzimba ebijja tuzimba amalaalo tujjayo eddagala ku malaalo tukwata abasezi okitegeera ebintu webityo oba olina mujjawo alemedde mu makaago byonna tubikolako okitegedde naye ffe tuli basawo Baganda siri musawo Muganda siri musawo wa Kinansi kale lwe Luganda olutuufu siri musawo wa Kinansi okitegedde babuladi ayagala kwogera nange enamba yange kweri awo omugo guno buli mwezi tugusalira embuzi ya bitanga kakati njagala mbabuulire kino bakazi mwe ngenda bagamba bino ebigambo wammanga oba naawe omusajja ali kuno bw'obanga wali obaddeko n'olubuto oba bw'obanga wali ofunisizzaako omukazi olubuto olwo ne luvaamu mu kutandikira myezi 3 n'okudda waggulu olubuto olwo ne luvaamu n'obwolikola ssente ku nsi ya Mukama kuno emyaka n'emyaka tojja kugaggawala nze nkubuulira ogenda kumbuuza waayi olubuto olwo bwe lumala okuvaamu omwana oyo ne mumuziika oyo mwana tumuyita kasoole simanyi mufuna bulungi kakati bw'olibanga oyagala kuddamu kutereera obanga olubuto olwo lwavaamu n'oziika mwana n'oziika oyo mwana tumuyita kasoole bw'olibanga oyagala kutereeza emirembe kubanga jjukiramu buli kyokola kyonna kifa buli kyokola buli kyogezaako abasajja biki bigaana oli omwana aba akyaliyo kati gwe bw'oba oyagala kubeera mugezi ng'oyagala kuzza bulamu bw'engulu osobole okukola n'akamotoka weevuge omwana oyo olina okumuzza abeere mu nju ne banne simanyi onfuna bulungi omwana oyo yasibye buli kimu kyonna omwana oyo gyali olina okumuzza obeere naye mu nju n'obanga wamuziika omwana oyo olina okumuzza yo mwana asozeza amagulu anti kakati jjukiramu olubuto bwe luvaamu okitegedde kakati omwana oyo bw'omuzza abeera mu nju buli ky'omusaba kyonna akikola buli ky'omusaba akikola oyo mwana gwe bayita kasoole bw'oba nga tomuzizza tojja kubeera na mirembe n'oboolikola otya n'obooligenda ebweru n'obooligenda e Canada ojja sigala ng'oli mwanvu ebyowulya nti nze nkoze sente zimpita buyisi mu ngalo okitegedde omwana oyo n'owabanga yafa nga wamuziika mu kyalo oba Mwembalala oba Masaka obanga oyagala kumuzza olina engeri gy'omuzzaamu
kyesobola okuyigirizaamu n'omuzza n'obeera naye mu nju nga kyomusaba akikola ki. Nze lumu owange nja mubalaga mulina nkwata ne sente nenziteekayo ne kati gyenva okujja zino sente wa okulola kino nkulimba ne kati nva kujja zino sente ezino musabyeko emitwalo 15 abamwana wajukira mwoyo omwana yasobola okusumulula buli mbeera yo yonna kati omwana oyo n'okunoonya engeri gy'osobola okumuzzaamu oyo yenna yavaamu olubuto anti obwedda njogera abamu mubadde mukyali batono omuntu yenna nga olubuto lwavaamu oba gwe omusajja oli eyo nga omukyala wayawukana naye naye nga wamufunisaako olubuto ne luvaamu nga taluggyemu bujja naye nga luvuddemu ne muziika omwana oyo yadde nga mwayawukana naye naye nga mwamuziika emyaka oba nga 7 oba 10 mabega making sure nti no omwana oyo omunoonya mu ttale omuzze mu makaago buli kyomusaba agenda kikuwanga olyoka otereere okitegedde kyobola mugenda ne mukola n'ogenda ku kyeyo n'okola ki ebintu byonna bituuka kaseera ne bigaana abantu abamu muba temusobola kimanya okitegedde. Nze wange nva musaba emitwalo 15 n'agimpa okitegedde. Ffe tukolera mu mizimu guno omuggo bugulaba nabagambye dda guno omuggo tegulina kyegulemererwa simanya nti no nze nkola simanya nti no nze omuzimu simanya biki simanya taata wange omuzimu gugaana gutya simanya nyina gwe nawola sente zange simanya biki nagaana okunsasula simanya nti nyina gwe nkoleredde ebijja nanyaga onyaga otya mugulabanga omuggo guno oguli enyama buli kadde kati olya guli guba muzimu okitegedde guli guba muzimu gundi bwobanga ensonga zino bwoba tozitegedde tokomentinga kubanga byokomentinga tebiriimu amakulu gwe wali obaddeko ne bagamba nti no jajjaawo omuzimu gwe gujja ne gukuloosa kati gwe kyogamba nti no guli omuzimu tosobola kuguzza si wakujja mu ntaana bannange gwe bwobanga oli eyo noonya wonna awali abasawo abekinnansi wonna wooli esagala kugamba wawawa kubanze sibamanyi noonya wonna we bali omugabe munaye kimuzza emirembe olubuto lwange lwavaamu ojja kuwulya kiki kye bagenda okugamba wonna wooli oba oli ludda wa oba oli wa gwomanyi gwe noonya wonna gwomanyi nti n'omuntu amanyi ebintu by'emizimu okutereeza oba emizimu oba okola ki gwe munoonya omubuuza ebintu ebyo ajja kugamba kubanga bwe mbibanyonnyola muyinza butabitegeera oba nange kennyini sobola kugamba nti no kino ne kino mulimu ebintu ebimu bye tukola osobola okuba nga oli awo ng'okola nnyo naye nga byokola nga tebikola ki tebijja naye ng'oba tomanyi nsonga ki oyinza okuba nga oli awo ng'oli mukolimire nga baakukolimya nga tomanyi na kiki ekyakukolimira olina okunoonya nnyo obwongo bwo olina obugatagata lwaki kyenkola kiganye kati olina okunoonya nnyo tolina kujja onoonyeze ewange nze nkuwa buwi magezi lwaki kyenkola kiganye okitegedde oba oyinza okuba nga oli awo nti lwaki buli musajja gwenjagala andekawo oba lwaki musajja gwenjagala jasi bwamala kunegatako angoba oba tosobola kumanya nsonga ki ebintu ebyo biyitira mu myoyo kati nze muganda wange bwe mba nkunyonyola bino ebintu nze njogera n'emyoyo bw'obanga olowooza nti nunkulimba naawe jangu okole omulimu gwange guno gwenkola olabe ebbanga kiri ogenda okuwangaalira ku nsi oba bw'oli wangaala obwongo bwo otulabe oba onaasigala ng'oli mulamu omutwe gwo bw'oba togenda kujjamu mawaya okitegedde
so guno omulimu gwenkola okulaba ku mufu eyafa edda gwe baziika edda bw'oba tovuddeeko mawaya lwaki lwofa. Nze waliwo omukyala yajja ku Bativale nangamba omwana wange yali akola omulimu ng'ogwo gwokola naye bagenda ne bakola emirimu 3 baali ne banne 2 oli munne ye yasooka okufa kati omwana wange kati nnaku zino ali bwati yagongobala ebintu bye bijja ne byogera nti nisimayo biki byebyo omala gayingira mu myoyo gino oba ku mizimu gino nga totegedde ffe tukozesa bintu bingi. Nze sirumba simala galumba omufu jukiramu ebijja ebyo biraba noba ogenda ku bijja osobola okusangayo abafu budde bwa kiro nga batudde nga bali mu kunyumya ebyabwe. Mwajukirako sitole ya Kasirye Eggwanga bwe yakuba sisita we ng'atemye emiti egyali ku bijja n'agamba sisita we n'amugamba nti nu bw'okimanyi nti nu bano bajjajjaabo bava wano ne batuula waggulu ku miti awo ne booterawo akasana. Kati gw'osuubira abantu bwe tuba tubanyumiza bino ebintu bwe musobola okulaba ng'ekitasoboka naye baaba kiba kisoboka. Bino bye nkugamba gye biri. Okitegedde? Nze ndudde nga mmaze emyaka egiwera mu 10 emyaka giwera mu 10 na meka 14 nga nkola guno omulimu. Ne sina kintu kyonna kye nali mbadde. Naye emyaka 14 egyo ne nfunamuko ku magezi. Mwana kinga buutu. Okitegedde? Sina kintu kyonna kye nali mbadde. Okitegedde? Nkozesa amagezi mangi. Making nnyo sure okulaba nti n'omubiri gwange gulina okuba nga guli treated. Gwe n'obwondogootya tosobola kundoga. N'obwenkolera tosobola kunyaga. Kati gw'ogenda kuloga omuntu bakugambe nti nga tetumulaba wano. Oba ogenda kuloga omuntu yafa edda. Nze omuntu n'oba ogenda okundoga bagenda kukulaga ekifaananyi ky'omuntu eyafa dda. Kati ogenda tandikirawa. Oba gwe oli muzimu oba gwe oli oyina amayembe tosobola gansindikira. Ekitegedde? Wentuukira okugikwata. Kati olwo eno ngamba tulina ejjembe wano libuukabuuka nzija nindikwata nindikanyuga ebweru. Okitegedde? Kubanga amaanyi nyina amaanyi agakola buli kimu. Nyina amaanyi agasobola okusiraanya naye ng'ate siri musawo. Nyina amaanyi agasobola okusuula eddalu. Nyina amaanyi agasobola okusika n'onjagala bya mpaka. Okitegedde? So bye byange bye mbadde ngezaako banyonnyola. Ebisigadde leero nzize nga siina ki? Leero nzize nga siinaako muliro. Atakutya gwe ntya. Okitegedde? Omukulu ono omulaba. Omanye embuzi ze yakalya. Omukulu bibitabukamu ng'afuuka kirala. Kamuzeeyo mu nnyumba ye. Oyo mukulu tayagala nonsense. Gwe wenna nandabanga wendi nga nyina wentambulidde ng'ondabyeko nga nvuga emmotoka ojja kunnyimiriza omukulu ojja mulaba live bwoti. Abeerawo wano ku dashboard. Bw'alaba nga omusana mungi ng'avaayo bwemba siriiwo ng'avaayo ng'adda eno wansi nga yeezinga n'addawo wali eri walina okubeera. Okitegedde? Atambula avaawo nadda eno nadda eno. So kyekyo banange tuzimba ebijja amalaalo, tuzimba ebijja nawe omulamu ne weegomba okufa, tukola talazo omu mayumba,
oli agende njagala kwogera naawe enamba yange 0700336595 enamba yange ebeerako okwo osobola oginoonyako mu videos zange kweziri video zonna zenteekako kubaako enamba y'essimu waliwo ogenda osanga akapande akaliko kalipiro grave masters kuliko enamba yange osobola ogijjawaawo nonsindikira message